Omubaka owa Nakawa East Engineer Balimwezo bumwefuse neba yingini yabasangiddwa nga basimye oluguudo lwa kolansi Mbuya Kinawataka nga baagala okuyisa mpayipo ezitambuza amazzi. Yingini Ronald Balimwezo nsubugo mbaka wa Nakawa East mu parliament okutabukira bayingini aba kampuni ya Vambeco kidida abatuze b'Kinawataka Mbuya okwekubira endulu mu office ye nga yemulugunya ku bayingini abana abasimye oluguudo lwa Robert Mugabe Mbuya okuyisa mpayipo ezitambuza amazzi nga bagamba nti balufunziza nga n'akakubo k'ab'ebigere bakazibye enkati abantu n'abaana bagenda ku masomero batambulira mu luguudo ekintu ekyobulabe. Balimwezo n'akulira bayinginiya mu municipality y'e Nakawa batadde abakozi abasangiddwa mu kifo kunninga okubannyonnyola lwaki tebagoberedde mateeka era balabiddwako nga bakubira bakama baabwe amasimu ag'okumukumu gye biggweredde nga bayimiriziddwa. Era wensanze nga bakola ekyo nga tekikoledwa bulungi nembayimiriza. Balimwezo agambye nti nga ssentebe w'akakiiko k'enguudo mu Kampala tayinza kukkiriza enguudo entono ezikoleddwa ate okwonoonebwa bayinginiya bayisa ab'ekyejo. Baafuna ebbaluwa okuva wa director wa engineering cases naye nga bawa ne conditions nti balabe engineer Nyende yagenda okusupervisingwa omulimu guno. Nkubidde engineer Nyende talina kyamanyi. Ye engineer wa division y'e Nakawa Johnson Centalo agambye nti kampuni ya Vambeco wadde yaweebwa olukusa okuyisa pipe z'amazzi mu luguudo luno naye tebagoberedde bukwakkulizo bwabaweebwa. They have not informed us when they were starting the works. Yet the commission stated very clearly they should inform us before starting the work so that we can guide them. Now the challenge they have done, the excavation is not good. Abatuuze basanyukidde ekyabayinginiya bano okuyimirizibwa. Kubanga ssaawa zino weetuli nga Kinawataka pedestrian wonna bwe bayita wataddemu ttaka omwana agenda musomo talina waayita. Singa bazima awantu ne bazaawo koolasi ate bazaawo ettaka tebazaawo koolasi. Nakubo balinyigiriza otubadde tuyita tetukyasobola yitawo. Mu ngeri mu gavumenti eyongedde amaanyi mu kulondoola omutindo gw'ebizimbe n'ebizimbisibwa bwetonzeewo akakiiko ak'enjawulo akagenda okuvunaanyizibwa mu kulondoola omutindo gw'ebizimbe mu ggwanga. Bino bikakasiddwa minisita omubeezi w'amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Pacis Namuganza bw'abadde aggulawo omwoleso gw'ebizimbisibwa mu kibangirizi kya bannamakolero Erugogo wano mu Kampala. Namuganza akubiriza abazimba okukozesa pulaani n'ebizimbisibwa ebituukana n'omutindo okwewala ebizimba okukuba abantu. Kituteekawo emyoleso nga zino okusookera ddala okulagirira abantu waawe bayinza okufuna ebintu eby'omutindo, ebintu ebiri ku mulembe, ebintu ebitagenda kubeera bikikule. Oluvannyuma alambudde emidaala egy'enjawulo okulaba ebikolebwa musigansimbi. Ye omubaka wa Buyindi mu Uganda Upenda Singh Rawati ategeeza nti bataddewo enkolagana ey'enjawulo ne kampuni ezikola ebizimbisibwa okuva mu nsi ezitali zimu nga kino kyakuyamba okukyusa omutindo gw'ebizimbibwa mu Uganda. Uganda is a fast growing economy and with the same time it has a young population, rapidly growing population. So there is the economy in every sense is growing, both in terms of size, in terms of per capita income. And with this, we have impressive real estate boom that has changed the region's skylines, transforming its landscape. James Magala ne Julius Kigule bakusakidde gure ino.